Hello. Hello, Sevo. Hello. Wanji Sevo. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Good afternoon. Wano tuli mu afternoon yodoza buli morning. Nange ndi Uganda. Hey. Okay. Gyebaleko. Nawe gyebaleko. Nkale Sevo. Kakati ekintu wakiwanise ekintu kyo wakiwanise Oba nakikoze ntya? ekintu kyo wakiwanise ensi yonna eri ku bunkenke temanyi kiddako naye kakati simanyi nakumanya kubanga simanyise buteyo eri etya kubanga wano si wangu n'okubeera very careful. Nze security yange eri tight nnyo. Ebintu bya wano amateeka tegakola. Byano bya kifiri. Omusange Bungereza gye guli era kugenda mu maaso. Okay. Okubaze wankola bubi n'ozikiza tooki nali nsitudde abasajja bange ab'enjawulo nabo bogerezeeko eddoboozi naye zino okola ki totarespondinga ku nsonga ze. Nze mfolowinga basolisita bange kye baba baŋŋambye abaawano. Anti kati olabe ennwana y'olutalo lwonna olwa n'ebirifomo n'ebirifomo. Kati obadde oteesa oti? No, anti kakati ko obudde bugenze simanyi kyewasalawo kukola naye nawulidde olugambo era olw'okubeerawo kwa wano. My concert was about your safety. Kuba ebintu bya wano byayo bingi nnyo nnyo newankubadde ebyo weebiri naye obulamu kimu. Buli kimu kijja kubeera bulungi. Ate gwe musajja gwe simanyi bijjira wana leero. Gwe kennyini wakwata simu yange n'ogikuba. Nakubuuza ani akuwadde simu yange ogigyewa. You told me nti essimu ogifunye okuva ku mpapula ezibadde ziri ku social media of which my lawyer yalirizinga ezo mpapula. Novaawo n'ogamba nti obadde oyagala kunnyamba simanyi onfunire ba lawyer bajja kutwala like 30 million bateeke mu court injunction balabe nga bastopinga mbaga era n'obeera ng'oŋŋamba mbw'osobola okustopinga eyo mbaga olina abasolisita bo ku ground. Nomala n'oŋŋamba nti okoze ki olina abantu you have organized people abagenda kulwanyisa eyo mbaga butabeerawo nti naye they want facilitations. Ne nkugamba munnange nze ekyo si kyendiko nze ebintu ebyange mbikola mateeka. Nomala n'oŋŋamba you want 5 million abantu bakole ki osasule baani baki osasule ba security be wali ofunye because you told me nti olina ba security from government bokolagana nabo bajja kuwaki kumpa security nti Uganda is not a safe country for me nti Uganda basobola kunzita nti Uganda tebeesigika. Nomala n'ogamba nze kyasinga kunyiiza nayagadde kulaga nsi abantu bategeere nti musajja gwe ebintu byokola ogamba oli wa opposition ate ogamba onoyogera ku pulezidenti wa opposition wagamba gwe kennyini mu bigambo byo n'ogamba nti gwe otunze Kyagulanyiwa eyo Busoga tebamumanyi. You are the one trying to sell him in Busoga ne bantu tebamumanyi talina nnyo much support nti gwokola support ku ground and you went ahead n'ogamba nti Kyagulanyi olaba up to now tebamuwadde kaadi ensonga
ntino ntiki mukolo gwa NRM nomala nogamba gwe kenyini mu bigambo byo nogamba nti ogenda kuyogera ne Prime Minister wa Busoga olabe ngoba asobola kuwa Kyagulanyi kadi at least nebeemu ye asobola ogenda ku mukolo nti mwe baba wadde da kadi naye ye tebanamuwa mu bigambo byo gwe kenyini musajja gwe nomala noddamu nogamba kati bwonoonya facilitation ng'ogikola ki nga nkuwase nkuwe sente oziweereze nsimanyi owa abantu nobeera nga you insisting nti oli luddawo oyagala kundaba ne mugamba nze wendi tosobola kundaba nze ndi ku embassy tosobola kundaba the moment nomala nogamba mbu kati enamba yange eyo bw'oba oweereza sente ogiweerezaako manya gange geego waagali ku namba gasoma waggulu okozesa mobile money mu bigambo byo kati gwe muyaaye gwe mufere gwe wayagala kunkula sente zange nze sikumanyi ntino nti oba nina ene relationship naawe oba oli mukwano gwange nti oba waliwo omuntu yakusindise nti oba ntiki gwe kenyini wajja ng'akigendererwa ky'okunziba okiwulidde nze nenjagala kulaga bantu nsi nti walaba ono omuyaaye agamba Musoga ate alwa mukulwanyisa mbaga yaoli akole kinze ebintu byange byamaka gange tobiteekamu mbu simanyi nina bujja okiwulidde nze nganze ensonga eri between my husband and me toddayo kumanyiira kubanga sikumanyi gwe kologwa ogutwegonze nja kusiba nja kubira abasirikale bakukwate bakusibe kubanga oli mubbi ogenda oyo nona linnya lyange olabika oli conman wayagala kukoninga my money oli mubbi mufere kati atoddaawo mbusimanyi biki nze nkumanyi where did I get your number nga kati gwe according to your class kati gwe nkwagaza ki what do I know from you oli muyaaye okiraba toddayo kumanyiira ogenda ku radio simanyi biki ogenda onjogerako mbusimanyi bantu bamanyi nnyo mu NUP bangi who knows me in NUP mu NU even my neighbors tebamanyi kakati ategwe ogambo tyambu NUP bamanyi nnyo nze buli kintu kyange kyenkola nkikola nga nkikolera mu hidden kati gwe wova n'otandika kumanyira mbu bamanyi nnyo kati oba lwaki bamanyi nnyo ate lwaki tebagamba nti nze yono ebigambo byo byoyogera gwe kasajja toddayo kumanyiira olabika oli kabbi kasajja gwe kubanga n'engeri gye wali weeyogezaamu weemoolamoola kati wemolera kwani kunze wenawe boy mama simanyi bikimbu ndi so worried about your security as who oli brother wange gwe gundi nze ndi muganda okiwulidde nange nina abantu baffe bange mu Uganda basobola kunkolera security okiwulidde toddayo kumanyiira tondetako obuyaaye bw'abaganda Basoga muli babbi nnyo toddayo kumanyiira gwe Musoga omufere lwaki ondetako ebizibu byo ogenda ku radio ogenda ku TV ogenda oyo nona linnya lyange oba ogamba oli kabakawo ate ogamba the same time organizing abantu kukola ki bastoping embaga kyokka ate you wanted to use me busimanyi o stopping embaga ng'okozesa sente nze byange nabiyisa mu mateeka kyova olaba era biri mu mateeka tuza nti ate ebyo byakiyayeyaye byo byontekako mbusimanyi nkolera NUP mbusimanyi Kyagulanyi yanguze do you have a proof Kyagulanyi yanguze wawulirako nga Kyagulanyi ayogera nange ku bintu bya mbaga ya Kabaka nti nanguze gwe kasajja gwe bajja kukuba kibooko mbusimanyi mbu amwe threat to government nze ogenza okola nga ndimu ebyo deep politics oba mbimanyi nnyo owange toddayo kumanyiira gwe mufere just say one thing nti omukazi nabadde njagala mufera sente nezirema mwemuulira abantu b'Ebulaya you think we are stupid we are not kati gwe musajja let me tell you this nze golaba tolowooza nti ndi musiru weyagala kuleeta buyaaye nze mbadde n'Abajamaika mbadde n'Abazungu tosobola kunziba gwe fala gwe nkubuuliddeko tosobola kunziba gwe buyayeyaye bwo bw'oleetaleeta waneeno ojomanyiira okola vidiyo zo ogenda onjogerako eyo nona linnya lyange nze tomanyi
busimanyi bomukazi biki. The thing is kati kano kasajja ndabye kagala nnyo okulaga mbu kali more important. You are not, you are just obaka buno busajja bulime eyo mu nnimiro. Listen to me. Singa nzirayo kulaba ene video ng'oli ku radio genda kunyonoona. Ngenda kugamba abaloya bange bakuwandikire ebbaluwa, ojja kunsasula ssente, nja kuteeka, nja kusiba ggwe. Ate ne ssente tozirina, kati golina ssente meka zosobola kunsasula ku defamation my name? Tonina ade n'ekikumi. Olaba okola buferefere bwe butyo. Ovudde ogamba abantu era wayogera n'ogamba kale twatuteyo ssente eyo ezo zonna miliyoni 2 mbutuzi wabali bali basolozeza ssente nyingi, kyokka ffe ba foot soldiers, simanyi ba foot soldiers tubeera awo oluusi tetubeera n'amafuta, tetubeera na byakulya, abantu bali mu byalo babonaabona tebalina ssente. Kati ono president akuteezo miliyoni 2 azituteyo. Azituteyo kyokka ffe naffe ffennyini tetubeera na ssente, tebatuyamba ku kisimanyi ku bitebe oba byebiki, ku bitebe byammwe, simanyi ku bitebe byammwe tebabayamba nti ssente bakantu kako, simanyi kantu katini awo bwe katyo ka group kasaako katini ke kalya ssente. Sigwe wabyogera ebyo bintu. Mbuka group katono kali awo kusaako ke kalidde ssente, ffe tebatuwa ssente biki. Tondetako bisulu by'Abaganda by'Abasoga, okiwulidde? Tomanyiira. Oba olina bizibu byo with the king bimalireeyo. Byamaka gange tobiyingirira. I'm okay, I'm fine, my solicitors bajja kunwanira bintu byange bijja kutereera. Okiwulidde? Toyingirira bintu byange. Okiraba? Toddayo kumanyiira. Era singa nzirayo kulira ng'oddamu kwasamayasama ebyo bya kisirusiru by'okulinya lyange, kale tomanyi, tondabanga nako, tomanyi oba ndi muzimu, tomanyi oba ndi muntu, tomanyi oba ndi mweru, oba ndi muddugavu, wabula you just yapping rubbish. Toddayo kumanyira gwe mufere gwe. Genda ofere abo bafala beeyo, obo badde ofere abo baganda, not me. Okiwulidde? Ojogamba musimanyi basimanyi ba foot soldiers oba byebiki, mbasimanyi tulina ssente, mbwate tebabawadde ssente, mbwate kati mbosimanyi ssente bazituteeyo mu kyabazinga, ate mu kyabazinga mbo bali basoloza ssente, mbwate bantu mu kyalo baavu tebabayamba. Kati ebyo binkwatawo ki? That's not my, tebinyamba na kunyamba. Okiwulidde? Tebinyamba na kunyamba. Ne mu bantu abanyamba nze saagala nyambe, because era singa nali njagala nti NUP enyambe, you are not the right person kulaba NUP. NUP erina ba leaders baayo. Lwaki sibakubiranga masimu oba lwaki sibagambanga nti mujje munyambe? Tebibakwatako. People are busy with their own problems. This is my family own problems. I don't know why you are so concerned about it. Nina bantu basobola kunyamba so sigwe mufere. Okiwulidde? Twala ogwo gutwego gwakuzimba eyo, toddayo kumanyiira. Nkalabye wano mu bifaananyi konna katunulanga era busajjasajja obubbi bwa Kampala, toddayo kumanyiira. Era singa nziramu kulaba ene video o ene audio ku TV, ku radio station wonna, ngenda kusiba. Ate kamala kakuba amasimu. Nze wakuba simu datidde lwamala kulirizinga ezo audio zo kulaga abantu nti ono mubbi, mulaba ono wayagala kunziba. Nenkublockingirawo. Buli kaseera okozesa busimu bulala, nyambo gyeyo video, nyambo gyeyo video eyo, nyambo simanyi nyambo gyeyo audio ezo. Okozesa busimu bw'abantu balala oba bubwo oba bikisimanyi. Bunyankwegayiridde nyambo gyeyo audio ezo. Rubbish. Gwe kafere gwe. Toddayo kumanyiira. Okiwulidde? Nze mbadde wano mu Bulaayo, obuyaayo bwonna mbumanyi. Ekiraba? Kati gwe bw'oyagala kunziba, nze tebanziba. Okiwulidde? Nze ndi mwana Muganda, tebanziba. Tonditako ebyo bisirusiru byeyo wamwe mu byalo. Kajja kenyeyogerezaako. Omanyi nnyo. Genda ofune emirimu gyakola. Bwesimanyi nkulwanira. Onwanira ngani? Am I your sister? Onwanira ngani? Tonwanirako. Sikusabye nti jangu onwanireko. Genda ofiire mu bintu byo.
mujja muletaleta obubbi owayiriza abantu babwerere mbu simanyi mbunjogera n'abantu mpulidde vidiyo mbu simanyi njogera abantu simanyi njogedde n'essengere simanyi sengere oyo sengere gwogamba nali mukubiddeko esimu driving abanyine eddoboozi lyange oyo simanyi sengere waawo gwongamba mbu simanyi nkubidde ani mbu nkubidde ebyo basajjasajja b'abandi bogenda owayiriza nze mbakubiddeko esimu nga mbasanzeewa balinako ene video babalinako my voice nga njogera nabo simanyi njogedde bamulenzi nze bamulenzi nayogeddeko naye bamulenzi n'ebintu byo byongamba sibimanyi toddayo kumanyira musajja okiwulidde fiira mu firimu zo oli kasiru nnyo tolina n'amagezi oli awo ndowooza the government basobole bakukwate bakusibe you are just a bloody conman toddayo kumanyira gwe kasirusiru bufere bwa Uganda buno bu black count idiot toddayo kumanyira simanyi NUP ekozeewo ki oteekateeka ebintu by'abandi mu bintu byebitabakwata nako bantu bali busy they have their own issue gwe kasajja kkiriza nti wabadde oyagala kunziba you started with 5 million mbu simanyi za security 30 million mbu basolisita bateeke mu court injunction biki n'okugamba nina basolisita bange ovuddawo ogamba mbu simanyi ate abaana ab'oku ground simanyi bakole ebipande simanyi biki ebyo byekiyayaaya ebyo byobadde omwamba mbu simanyi bagenda kwekalakasa beetaaga facilitations gwe musajja toddayo kumanyiira okiwulidde ate woddayo kumanyiira n'oyo ogenda ku birediyo byo ng'ogenda onjogerako nja kukusiba gwe